congratulations zigenda eri mwana muwala the beautiful Vivian Tendo era nga bamututte olunaku olwale bakyadde tebannamutwala ojjukira nti omusajja woono abadde naye okuva oyava ewa Musa atagenda gaye gobeta Musa atagenda omumanyi ye yali baawo baali bakukuta nga bapepeya ate eri ekigambibwa nti jjukira ono omwana yali management ya ese woman rafik ese yali alyamu buli yanyiiga anyige ono omwami gwalina mu kaseera kano ate olaba producer abo babeera n'abawala babalowooza bogenda kulya omwana paka nga tomuwasiza kino ganja nkibuulira omuwala yenna ali ku Megatron oba omukyala ali eyo bakadaama baffe abali Canada abali mu Uganda kino nkibawanga advise mu Uganda wano omuntu okumalira obudde kintu kibi nnyo ate omukyala ekitiibwa ki kukyala waabwe mutuufu omuntu bw'olaba ng'ogezaako okusika ebintu nga tebitambula nga biteekera mute amagulu togasiba bwoti gaawule oba okyayina mingi nnyo omwana ono ali myaka nga 23 kyana kito ensonga lwaki bakuyita kufa abiina tutakabana mu nsi yonna oba buli kanaku ne tukeera ku makya ne tugenda ne tukola n'okera ku makya bamu ne baloga bannaabwe abamu ne beeyogerera bannaabwe ebigambo tunoonya ssente twetaaga ssente ate ssente eyo enyuma nnyo ng'oyina obulamu obutebenkedde that is relationship kuba for example njogeddeko n'abantu abasinga ab'enjawulo obulamu bw'ensi eno ssente oba toyina ssente ogenda kuloga ogenda kugeya olaba ebiseera ebisinga tubeera mu bulamu for instance Katonda bwe yali atutonda ekikula ky'abantu yatutonda nti akaseera katuuka n'ofuna omubeezi bw'omala ofuna omubeezi oba omwagalwa sente zino zijjanga kirungu mu bulamu eba ingredient ng'ekirungu ekyo bwe kitabaamu obulamu tebutambula ekirungu ekyo bwe kitaba mu bulamu ne relationship eyinza okulemala okitegeera oba oli awo neesasika kaakati gwe bw'obeera ku mwana w'abandi ekisooka oli w'amalusu oza tunaabiraba enkya katulindeko omwana azaali sirias n'amajyese tumwebaza okubanga yakubanga ennyimba ennungi naye ng'ennyimba omukulu omwana yali taziryamu ate muno munnange banyiiga ne Bushington si bwatyo bwe yali ku Jasmine olabye ebintu ebyo amumalira obudde biki kuba kati olaba music wa Uganda wano nkubuulira 80% abayimbi abakazi tebale ku music waabwe kyovula abakola body n'omulabe kaseera tava mu bifaananyi baba beetunda indirectly baba bayetega kuba kati nze nina abayimbi bemanyi wano mu Uganda buli weekend ali nnyonyi n'agenda ebweru tebabaliira wano n'agenda ne guvuga n'ababaka ba parliament betwena mu Uganda bali nnyonyi kankusange Dubai abana tebabaliira kati waliwo n'ekibiina ekiri mu Uganda wano kati bo baagala baserebu kati bw'oyingira kaso kingira nokiriza noyingira milioni 3 ngozifuna per month boyino ofuna emmotoka nze nina kyali wange bali awo entebe n'amasubu abaana nga beeyagalira omwo bakubira essimu bagala baserebu kati ekitegeeza baserebu abasajja n'abakyala mubaamu ba members ababede webali era stakeholders basooka kati gundi eyo eri awo kye basooka okukola kukebeza musaayi buli ndwadde yonna nti toyina ndwadde nga batandika bagagga kwefunira bagagga abanene mu gavumenti okitegeera kadolooza gundi oze bazimbye yentebe yennene zaaki abana babeere ziri ku bizinga eno simanyi kalangala simanyi wa sajja bazimbye bizimbe abanaku naye abagagga bali mu Uganda wano nze nkubuulira Uganda nsi yeekubidde abaziina balina mpitirivu nnyo n'abataziina bakaaba kakati ate oli bw'abanga aziina nnyingi akozesa buli kyayagala buli kyayagala manyi omusajja wano unombuga mbuga okimanyi nti yawaako Leila Kayondo gundi Range Rover n'amala Leila n'akyawa gundi n'anoba okitegeera n'abivaako noono omuwala abaddeyo bamuyita Vivian gyali tayinza kuvaayo Vivian bwe bakuubagana bwe bakola batya kati embuga n'ava ku Vivian agwa kati waliwo abakazi bakabaka b'okubaala emizannyo gya ssente kati olaba azali oyo Donizera taliimu tabala bulungi muzannyo taliimu ye yafuna musajja we muzungu ne kiggwa era kati Donizera naye tasobola kwavuwala ayinamu kuba bbaawe yafa yali omuzungu kati zali omulaba zali yabala nnyo mu ntandikwa kati yateekamu zali mugezi kuba kati olaba South Africa we kyali waawo zali nga
babala emizannyo bano bagambira mbu gwe gwali ng'omusambwa gwa Ivani ng'atuuka n'ogira omusambwa omulungi ogulina okugulu okunene okulinga okw'emmamba okulinga egundi naye okimanyi nti obugagga bwa Ssemwanga bwava ku zzali zali muwala mubazi nnyo baayina mbunga empuku eyo wansi omwana akugamba giyingire bw'otuuka eri munda osanga zali yenna nga bamutimbye obujolobero atunudde mapanga ayakaayaka naye mukambwe muzibu kakati olaba n'omwana naalongo wa gundi warabadaba era nze naalabadaba yeepankapanga kati ova ewa naalongo eyakuwasa era yamugaa gwe ate mbu naalongo yamulekayo ye yakomawo e Uganda ati akole naalongo amazeemu omwaka muno akole emirimu kuba nalabyawo wabaddeyo olumbe lw'omugenzi K47 bamusikizza ate omwana eyamusikidde muwala lwaki bakoze ekintu ekyo oba ayina abalenzi oba talina yalabika teyazaala mulenzi baganda bewaki waye baganda wasobola kusika anti nange ekyo kyenneewuunyisa ano bikabise mwali omwo naye nga congratulations zigenda eri Vivian Tendo muwala muto mulungi kiina ekitone Vivian ayina nebbina talyambala bwambazi Vivian nno nga mukazi mulungi naye nga bebimuuza simayava wayese she's talented yala yese yawandiika bulungi naye waliwo wootuuka nga weetaaga ekirungo ekyo olina okusteppingamu ahead mwebuuza nina abaali bayingira lidiyo oyo bamuyingira bagamba mbu yeekubisa nnyo ebifaananyi abakazi bonna abaali mu industry eno beetundala bifaananyi olaba mukyala bindeeba wasuka lunaku nga tatadde yayinza n'okuba ye aba akimanyi bulungi nnyo nti ne bw'aba alina relationship mwali abo abakazi tebasooka okuteeka mu mutwe nti abasajja mpiso teyeesigama ssaawa yonna akyuka kati abeera mweno relationship naye nga bwagezaako okwetuuninga ewalala in case oli yeemamaaziza jjukira babayingira inbox sajja bibaayo eyo bimusuubiza ensi n'eggulu sifa tuyina amaddu nze wennakakasiza mbu tuyina nze nina akawala kembadde nyooma kalina obubeere bwakulumbala bwalipa kali wange akayingira omumanyi kalina gwe kasudde yakagambye olina sharp bobos imagine how can you say that the girl holds sharp bobs wakaŋŋambye kuba natunuulidde obubeere bulinga obupeera nga abasajja balina amaddu seriously zonna chali wange ate bonna bachali bange naye muwe ekitiibwa naye yakoze ekintu naye wanyana abasajja balina amaddu ate obeera ne mukazi waayina ebbina ayina eriisa ayina buli kimu n'ogendana n'oluwala olutambula obulungi eribiddio nga ogamba nze bannange ntambulira bulungi eba nengaliseka okimanyi nti omusajja yeegomba ku mukazi akasige oba akasiga akasalirawo oba akasiga akaka nenkakwatako bukwasi bwene sajja balina amaddu lwakuba ate maddu g'abasajja eri abayitirira abasajja balina amaddu kyova olaba abakazi bakyekwatiramu ekyokunoonya abakozi b'ewaka bagezaako okufaakuuza bagenda ekibogeyo ne baleeta ogukazi nga n'embwa egutya abakazi be bayina emize naye ne mukola mutya okimanyi baleeta ogukazi eryo nne yamuleeta eyo gye nawangaaliranga liri ekkazi nga bw'olitunulako libi bannange feesi yamulinga ennimiro yenna atunulabira ali fuulu omukazi ng'akakasiza bulungi nti ono gwendeese abba wange talina kyagenda mukubako yakizaalamu abalongo nze kyenatyaba ku bakozi abo abeewala balya nze nakyali wange aleka enkota yetooke ng'omukozi bw'afumba bw'ati basanga teriiwe ate bw'obanga okola mirimu gyo gyawala oba mu kibuga ng'omulekawo n'abaana abaana obalaba kupeeruuka abalyako ebifi bye nkugambye gundi nudozi z'omwana n'azirya waba agusagana amata g'omu bikebe amunyweresa ku kijiiko ye atwala entwala 5 omwana n'amuwako akatundu k'olutwa byakyamusiiga ku mimwa kwegamba so congratulations zigenda eri Vivian Tendo ebintu bino si byangu bantu bangi baagala okubeera n'obufumbo obulungi abasajja tebaagala kukyala naye mu abakazi abavuma bawa Vivian Tendo nti mubigwa ayina akatiba k'obubi bannange why do you kuvuma mufune abalungi abanaku mweri enkuta omunaku atama atuuka n'abijja okimanyi nti ate bw'ofuna omusajja omulungi nga munaku mikwano gye girinamu kasente gye gimusigula mikwano gye girinamu kasente aye bannakenya batuyingiridde wano abakazi binnakenya bibeine esente zaabwe nebikwanaffe abalina emirimu bijja anti biva e Uganda gundi nno yasinza obbireeta pasita kakande
binamu akasente kabe wano ne bigumba wano biraba obulenzi buno obunyirira obulungi obwesiga gudi obuunya akawowo okufaako amasavu gambiza nti go tegavaawo bannange bwe kubawanja bwonna ne butunulanga falaawo oba tuli ku kiwano abaana nno nga beedoliga Shafik Property Services Uganda Limited ku 0757499325 batunda poloti kutandikira ddala ku milioni 2 paka milioni 4 milioni 5 milioni 10 futi 25 kwa 5 ziba milioni 2 futi 5 ku 10 ziba milioni 4 basangibwa wali mpijika abasanda wateeketeeke bulungi nyo ya fesi zaabwe ziri mutundu ekisigula ku Namaya Road ate agikabuguza omusomi w'edduwa bena ngo mukubira ku 0755524647 oba WhatsApp yali 0772739961 akola ku bizibu ebyenjawulo endabyo ezitategeerekeka ensonga z'amaka ebyenfuna gwegendayo abeerenga akuyamba asangibwa wali Jinja Kituguma atereza omukisa ye atereza mutereze nalabye maama Fiina atunda emikisa maama Fiina wakyakola ebintu ebyo story endala nyingi tukoma ne story ya Kuruthomu Bad Black ne Akram tulabani musobya tukube torch mu nsonga ezo tubale tulinazo kuba bulungi torch naye tukomawo mu ngeri enjawulo mubeere ku Megatron temuvaako tulina story edikenzo kwirya ogenda ogirabe temuva